nenda atali mu mazika kati odamu mulanga yagambye akwagala mulingi mwagala nze sirina physical energy nina mental energy. Okay, he defeats you intellectually, financially. kali Ntambi omwagaza ki Ntambi mwagala off camera kwanza. Omukazi yamukyala bw'anaalema okutereera mu layini. Ntambi bw'anaalema okutereera mu layini ngenda buwa omwezi ogwo nga buli lwenva mu bulango nsooka Madrati n'ekiko n'enzizaako Ntambi. Nsooka Madrati n'ekiko n'enzizaako Ntambi. Kankomao Mr. Eddie obubaka mbufunye naye nfenseko. You want to meet me, resolve the issues out of camera, I would be glad. Yes. First of all, siri mu lutalo naawe, siri mu competition naawe. Femi buli omu alina abamunyumirwa. So there is no fracas. There is no fracas whatsoever. I came to you. I came for your head because you came at mine. So I was trying to, defend myself. For the first video you did, I did the same. You did on Monday, I did on Wednesday. You've done today. I'm just replying. But respect. I respect you. As you said, you have a soft spot for me. That is how tutandikira mu buli kimu about rules of engagement. So if you have a soft spot for me, I have enormous respect for you, and everyone around me knows that. But sometimes as a man, you have to come out and fight for yourself. No one will ever fight for you when you can't fight for yourself. So sometimes we come, not because we're disrespecting people like you who've been there, who've seen it, who've done it. No doubt. I've never had any doubts. But on the other hand, this is Frank Ntambi, whom Mutandi Kwai, you never liked him, wamusawa anse mirundi n'emirundi Ntambi teyapoa oyo tali sobola oyo kiyenje. You said all what you said, naye tebyanterebula because olugero olw'obulamu bwaffe Mukama Katonda yaluwandiika. There is no other person. If God says no, yes, it won't. But if God says yes, even if a person like you says no, ekyo kye nayiga. So I came nenzija nembeerawo against all the odds, and I'm not crying. I'm not trying to victimize the situation. So ekisinza okunsesa nti ku lw'omukaaga olujja ogenda kunkubira omwezi mulamba nga owa bwino wa Ntambi. Who doesn't know my history? I've been an open book since bensomye nabo bonna gyonna gye ngenza okusoma. I've been an open book. Yeah, so sisuubira, but fenna ng'abantu tubeera ne skeletons in our closets fenna. So when you're coming to open someone's closet to get out those skeletons, make sure your closet is clean. That is number one. Dust that. That is rule number one. Ogenda bawa bwino wempererwe. Tutuse now that you're going to cook up something because you're trying to defend yourself. Nsuubira myaka egimu toyina kwegoba nnyo. You're trying to prove that Frank is very, very dirty. You've done that. Nga sinaba nakufuuka kino kyendi ekitonotono. You've done that. You dirtied me, you stepped on me, you said all what you said. But nenzija nembeerawo mpola mpola. So owa waliyo ebirala byogenda okujjayo week in week out.
webibeerayo mukama wange teri kiyinza kukulobera. I can't stop you. Never sinzira ku stopping. Did I ever stop you from saying shit against my name? No, and I will never. So any day, any time you feel like you want to, put me down, please do, because you're not the author of my story, but God. So ekinsanyusiza nekiri mu kunsesa nti a man ow'ekitiibwa ekyawaggulu, the man who is better than anyone mu Uganda muno mu buli kimu, because that's what you want, or better than anyone. Reason I call you a dictator, and I liken you to Aladdin in that movie, The Dictator, that buli kimu oyagala okisinge, others tebalina. Endowooza ebeera ndowooza gwayagala ogisinga. Opinion toyagala abantu ba opinions ezabalala, nfu eyo yennungi. Intellectually gwali much better than anyone in the room. Okitegeera kati. So ekisinza okunsesa kankyogere bassebo ne bannyabo nti Ntambi mu 2022 2021 2020 Sendi gwe yagamba nti ekyo kiyenje Ntambi is a masquerade. Tosoma na messages ze gwe kasuku muleke, it doesn't matter. Oyo tuba twogera ku bantu tomuleeta tugende ku kirala. Right now in 2025 you're willing to sacrifice omwezi mulamba buli lwa mukaaga ku kisho yammwe ngo owabwino wa Ntambi. Oh my goodness, Mukama Katonda, bino betwayagalanga abantu obalumyeko ko omutwe mwezi mulamba nga olusawa ajja approvinga abantu how bad you are, how poor you are, how poor you're dealing with life, how miserable you are. There are so many maxims of marketing, but one of them I mastered is promotion. So promotion comes in so many phases. So this is one of them. Ekintu bennyonnyo byokomo kyokuba kiba kitambula. Andrew Mwenda akitusome yatukiyigiriza. Andrew Mwenda ng'ogyeko kuno okutuwako yakyuka. Been a very good student of his works. Yagamba omuntu yasinga okumutunda n'okutunda the independent magazine yali mwami Museveni, President Museveni, kumukwata, kumukuba, kumusiba, all that. Owokubiri Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Bobi Wine. Bamuvuma buli lunaku, including now Sendi sometimes. Ne bamuvuma tasobola, talisobola, ali kino mubi nnyo, oyo kyali kino ali kiri. Sikera okulaba nga waliwo omuntu avudde ku Kyagulanyi olw'okuba nti someone yamuvumye. So bamuputinze down emirundi mingi, naye olugendo lwe Katonda yaluwandiika nti asigala abantu bamwagala. So Sendi sisuubira nti okwata ekkubo n'otandika okukuba Ntambi nowa information n'omuti waliwo ekigendo kyuka. I will still go on. My biggest worry until olunaku lwe lulikyanga Ntambi byenjogera abantu tebabiraba, that will be my biggest worry. But as long as babiraba every day ku different platforms zengendako zinaba different guests, I mean hosts ku topics ezenjawulo, and people still watch me agugemanyi gange genina because promote sponsors, they still come to me and they give me money. Kino gwe twagufuula mulimu, and ngawe nsibe nkyogera nti nebaza Mukama Katonda nti I'm not doing bad. Gwendyako kati imagine omulimu gwendyako nga gwa bigambo nti olutalo lw'ebigambo. Uncle Sendi, I love you, I respect you, but ompadde enseko olunaku olwaleero. But nkulinze otandike ku Lwomukaaga promoting someone for 1 month. Ntambi gwagamba nti tasobola, talisobola, kiyenje, masquerade, talina kwogerwako, it doesn't matter. Then kaninde firimu ekyo.